no gamba bano ba pastor no wolubuto inaga praise the Lord hallelujah hallelujah pasita okumasisimu yafa ndi kukire kyakatumba amala ekoti yakedde negamba omusajja talina musango nenge teka weeriri kati Raila Odinga omunenye yagamba nti NNC is a rubbish nation etteka ligamba toyingirenga mu bufumbo bulala ng'oli mu bufumbo bujingo wampeta divorce tenagwayo naye lwakuba muvandimwe munnaabwe bakedde ne bagamba talina twali musango that's a rubbish nation n'abagikulembera bali rubbish gino emyaka Museveni gyatukulembedde gigenda kuba mu myaka gyampewo tuligiwandika mu byafaayo ne tugikola mu museum ne tugamba abaana baffe gyali gyakubonaabona gino emyaka gyabali opec gyali sirani gino emyaka gyali gyakudda mabega kyovola buli wembeera ku kamera mbagamba no siri mu western nti mubbi siri mu nyarwanda nti mubbi no abatubbye ba family mbale wantu tuzimanyi aba western bangi bali eyo mu west batya buti kwogera era na SULA nagamba abantu nti obwavu lwakuba mugamba eastern region obwavu buli mu western region lwakubanga batya kati nze mbogerera ekyokubiri ashiwa muri bavu bumotoka buli weekend zikwata abatono bino na nyumba Jim Wezi ye nyumba eringa temanyi na gundi serena bunene naye wansi wayo waliyo nyumba za subi batya era buli mwaga kai wisdom abo western bangi befu bakoboka kyakusinga kwogera lunyankole Rwanda befu bakoboka batya kwogera tiwatuka mu office nayogero nyakole solo muyambako SULA aba western bangi it's my job ogamba abantu a lot of westerners bali yao mama tuli okay bali yao nawo befu bako bwefubi ne batya kwogera era kyovula buli onyimira ku kamera nenga banange abatubye siba western abatubye batulivu ngowola babaganda kati nze na omusajja yali agamba tuli mu meeting era nsirise bweni nzenze kayogera mu Luganda kaye lwaki oyogera Luganda tuli wanembaga gundi gwamfuga gweyogera byoyogera laga manyi kaye tokera nga lulimi olwo abaganda babbi ne mugamba mwabali wano mumcha tuli mu meeting kutesanga lije tubba kaka mumugaite abaganda babbi nga tuli wano kubba imwe nunungo sikubba nti kubba mu mumeme tugenda kubba ewe zitese mebage nga abasajja batesa zibiliyoni ne balese kayo bizide mbu abogerere simanya abakola ebyo bintu SULA nawulira essanyu kwa nabiyita muteri yegaana bakumutwe nga owulidde gombuza information ojijjawo ya Uganda Airline nagamba nti nze musabo nali gundi nali mujjwa oba mukongozi kati ngambeera omujjwa yatuula wali omukongozi mmando gwe gwako nayogera kati omujjwa yakuma mu kyoto n'atuula ali ku mulyango bwati bwe batume eddagala kati nalinga musabo ngambeera mujjwa ntuula bwenti kati nalinga wali ntuula bwenti nandaba obubbire buli avaayo gwenkuba Uganda Airline SULA nawe ojja kubanga otugubadde buli bw'onoogirinya njaga SULA naye atugubadda baberanga bizombi buli alinya Uganda Airline yalwanga yavuddeyo n'agamba Ssenyonyi kati Katumba Wamala taina buyinza temunenya Katumba Wamala nga gulawo Southern bypass ne muga Katumba Wamala tebagulanga oluguudo nojjanga omuganda noyogera statement egamba tiruno oluguudo abalutambulirako nga tebasasudde ye president ne vice president nenga Katumba Wamala bakuvumisiza kabakawo bakikoze okyogera ovume kabaka kajina alubiddeko lwaki takyogedde ne muga Katumba Wamala toddanga mu okwogera ebyekisiru kajina yalukoze yabbye omanyi oluguudo lwekyasinza okuba expensive mu nsi yonna pa kilomita $1 million mwenda fetubadde Bulaaya kyebayita Silk Road China esinga okukola Silk Road za kabi pa kilomita eba $1.3 million kakati webamala odukola bali bamaze okubba abachina boogera Oluganda ne baleeta omuganda gundi Katumba Wamala nayogera state akube kabaka wa Buganda wenamala okyogera yate yaddayo kati nkiddako Katumba Wamala towolereza nnyo bubbi tutegedde mukama ate n'ekirala kyenjaga bannayuganda mumanye Katumba Wamala mugezi akimanyi nti nno bano babbi wali talina buyinza Ssenyonyi we yamuyisa wawulidde yaganye kuba Katumba Wamala ye muntu eyafuna ranka ye nga tazeewadde yatandika ku private lance corporal sergeant
Sagrimet yo goma. Ne waliwo aba minister amu abewaze okukiiko ng'abayita ne batajja. Naye gwe olaba ebintu etubimanyi. Nimanyi nkulaba. Ne waliwo eyazeewa. Waliwo eyazeewa. Bazituula ne beewa bwajje no bitya. Ye yava kumukumu. Kati ye yazze. Omanyi lwaki? Ayagala kulaga bannayuganda nze siri mubbi. Era Katumba amala kiyakoze temumunenya yagaye bannange. Baakuba ssimu ne bandagira. Atejjamu. Ekibuuzo era Katumba katika akubula ekyo kimu. Katumba amala awo yakoledde Bobi Wine. Ekibuuzo kiri nti Sula nayo tegedde ku kyengamba. Kitegeera. Katumba amala akolera Bobi Wine awo. Ate lwaki? Katumba amala awo akolera Bobi Wine. Ati Bobi Wine yagamba tuli ku operation kubalabisa. Yenze nagamba bannange wali tunaleta company ekosa interview abantu 40 ne basaba oyo mukazi yalimu. Ne bafune Katumba amala akolera Bobi Wine. Nkitegedde. Era awo Katumba amala agamba nti Bobi Wine wokwatanga mu kintu tonna era biranga ndi cooperation gye walagira. Tusobola okwerabira Katumba amala. Katumba amala yamaze dokolo omulimu. Akolera Bobi Wine. Otaddewo omukukube gw'eggambo. Agambye tonnera Museveni bagaya kyawezaana emyaka. Kaye. Babuuza Kosasi ekyalina obuyinza obukola buli kimu lwa nsonga baminisita abamu babayita ne batajja. Omukulu bya Ruhanga ono yakulira abaminisita ba MPs abava Ettoro n'agamba Ssenyonyi NUP agifudde ya Kosasi agifudde ya NUP oyo abava Ettoro yakulira ba MPs abava Ettoro. Oyo kati ekyokubiri mbwalinga alwanyisa obwakabaka bwa Ttoro. Stupidity is at the highest order eri ku mutwe gwe ate mba simuvumye. That is silly. Waba yakyogedde nga MP waba yakyogedde. That is the most stupidest MP I've ever had. Yakyogera. Ati nkubulidde. Teri kati oyo aswaza Batoolo. Teri omutoolo musiru asobola kwogera kintu ekyo. Kati let me tell you. Gwe bagambye n'omukyala yatugamba yagula embuzi. Yatunda embuzi n'agula ettaka lya gundi. Oyo mukyala. Si kiwanti asobola okwogera ekintu ekyo. Tasobola kyo kuba mutoolo. Nandru mwenda tasobola kwogera ki. Omwagi yagambye ata? Byaranga. Yagambye mbuki. Ssenyonyi achwaza Batoolo. Ssenyonyi ya Kosasi aleke gifula ya NUP 2. Nti alinga alwanyisa obwakabaka bwa Ttoro. That is the most stupidest MP. A statement which I've ever heard from an MP. That is the most stupidest statement I've ever heard from an MP. That is one. 2. Otayogere ya Batoolo. Kubanga singa Ndumwenda yakyogedde nandibadde ngamba ye Ndumwenda. Singa Muhanga muganda wa Ndumwenda yakyogedde nandiga ye. Oyo yatunda embuzi. Ne yatunda embuzi n'agula ettaka lya UBC. Tasobola kukyogera ate nga Mutoolo. Because it's a stupidest statement. Ate teri oyo tayogera ya Batoolo. Teri Mutoolo musiru asobola kwogera ekyo. Oyo akyogedde ayagala Museveni amulabewo. Anti bamukitegedde nti bannaye bamutula kyaliko amasanyalaze oba mukyala oba mwana. Taba omwana w'omukulu. Mwe mukulu yatukubamu wano. Surprise. Netulaba embaga y'omwana. Ngongala tumumanyi. Patience. Natasha. I don't know where are you? Omanyi muzajja atukwata akataago yatukwata offside. Kakati bamutula kyalabe mwana. Omanyi boogera nga batalina kati oba oyogera nti ku mukulu ng'oli w'enaalemu. Olina kwogera nga alina amalibu. Ab'enaalemu baba boogera ku Museveni. Teboogera kigambo kimala babo. Awaayi wabeeredda. Awo mukyala awo mwana. Boogera bati ab'enaalemu nga boogera ku Museveni bwe bati bwe baba. Anti baba bati kati nze w'enaalemu. Bamutula kimuki. Kati nze kusanga. Ow'enaalemu ng'ali mu kugeya Museveni baba bati amasoko ali mu gamba. Owaayi sula. Oyo mukyala. Mwana. Oba mukyala. Kubanga omukulu nga Uze mudde muki. Kuba ye yawo soka n'ogamba gundi tubyogera hano mu nkubo. Tukiveke ekyo ebisenge birina amatu. Ab'enaalemu bwe batunga bageya Museveni boogera nga balina amapengo. Olula tuwolera wetunawolera mukulu ajja tulaba. Atuweeyo akafo. Ab'enaalemu bwe batwe ab'enaalemu nga bageya Museveni bati baboogera nga balina amalibu.
kino kiyige Sula, take it from me. Ssenyonyi akakiiko ka Kosase kalina kubuuliriza kava ku ripooti ya Auditor General eyagamba nti Uganda Airline ekola losses eziri not extraordinary, eziri abusad abunumu kubanga gwe mulimu gwe Auditor General tebamulumba. Omanyi waliwo abantu abakolera Bobi Wine naye nga bali mu government. Auditor General yeti yatya nti ono Museveni yamulonda ye yakola report neraga obulyako obuli mu Uganda Airline n'amala n'atuula ye yasoma ebitabo Museveni wasoma twabisaba ebya Museveni political science byabula kati ono Auditor General n'atuula ye bamutya omulumba kitegeeza takola naye Bobi Wine yakoze anti Bobi Wine agamba balabise Auditor General abalabisizza nakamba spirit ya Bobi Wine egenda yayingira dda nemu Elifas Family goma yishiri msetauso goma y'abantu abesigawe bati nebe wagula oluji nadde mebega oluji nagenda bwati anonyeze Bobi Wine yabadde ku show luddawa ya fake for Mike goma y'abantu abanonyeza Bobi Wine abamugoberera nga bali nenga bamugoberera bakabera ku simu batinga kamera tezibala ngakera kunonyeza Bobi Wine msetauso nega yokola munde eyo nedda tumanyi ekiriyo tosobola kimanya amayanga sijokola uliriza boroza bali bageze nnyo kubagambye oba waliko musabo tebaberayo mmandwa zogenda nazo tulina zi eriyo otegedde kakati bamutulaki Ssenyonyi kyakola 1 kunoonyereza buli public office asolo giyita n'aginonyerezaako ng'asinzira ku Auditor General's report wabula omukazi we yajja olwaruganse ye ne basooka baleka report ne badda ku ye kuba yali ayogeza aruganse Ssenyonyi kyava amubuuza naye maama wasoma biki kubanga bamubuuza ekibuuzo addamu bira namubuuza kyajjaze bayira we nefuuka topic namuga wasoma biki leetako ku lupapula olwa senior 4 olwa senior 4 olwasembe basooka mugamba tuweeko ku lupapula olwa university nga teruliiwo kati omukazi yeteeka mu mbizi okusoma otegedde enzira muuye ng'eyaroganse omanyi balowooza katoya atumwine wabadde ng'alowooza nti no Uganda kyapa kye kati aroganse nemuleetera ebizibu bagenda okulanga diguri teriiwo senior 4 teriiwo kati Ssenyonyi n'okubuuza waba akubuuza ng'oli mu public office okubuuza obuyigirize talina musango gw'aba akoze buli muntu yenna ali mu public office you are subjected to scrutiny kuba akakiiko ku parliament yekateeka kati kankubulira ekintu kimu Museveni waddemba okulonda omuntu yenna okubeera manager wa faamu ye amakaage n'ebyo gasiya twatugende wabula weba public office yonna n'agironderamu omuntu kasita amala okugironderamu that person is subjected to scrutiny okumunoonyerezaako wasoma public office togibeeramu nga tolina bitabo naye ate nze kakati mu Rwanda nasobola okukeera ku makya nang'aka aye wisdom jangu nkulembera faamu yange kubanga it's a public a private entity now Ssenyonyi kyakola si kikyamu newe balonda wisdom akanaga naye wisdom oli ku Uganda Airline sokolindeko eno public office sente za muwa musolo atula waino okuba naki ne postgraduate in public administration ogirina goli wa accounting no girina nze nasoma okusinga bamutulaki tukuwe Uganda Airline era nze nyina okukulembera Uganda Airline nasoma wikejja ngenda genda kukwata live era nga eyange kubanga ffe twali tufuluma batuwa gundi enaku zino abaana kati babukuweerawo olugino zo kati bakuwa gundi yo eba duplicate whatever transcript tuzirina n'okumitimbagano ffe waffe gyetwasomera ogisangako era ngenda mbere live ngambe kakati ngenda ndi ku operation kusikulwa bamutulaki ono kisobola kati nze nyine empapula handi kakati olalo oyingiri olumanyi atubalabisa handi kati jukira bano sawa yona bagenda bali mu bisala time yabwe yakawungeze kaye bakuziikawa nida ffe twala amadda Sula tumanyi kiriwo tumanyi twasonyiye Katonda twali twanyigira Katonda ne kasatandika tukwatira abantu obulimaawa n'abunyiga atandika okukimako omukoomu mwe mucelebratinga babagambye mulumya family z'abantu ngabbo kati kankubule Sula kankubuuze the question could be lwaki abantu abaafanga bannayuganda tebacelebratinganga why now
kankubulye Kaweesa gendo deo labo butambi abantu beyiwe kololo nga tebabasombye Kaweesa abantu beyiwe kololo ati naliwo police yali akwata abantu Kaweesa nenga Kaweesa ye muntu ajja bwati naga banange mbegayiridde mwekalakasiza mu paaka mbegayiridde mbasaba babategedde ekimbadde mugenderera mbadde mbasaba bambi muveewo bagenda bakuba ye yali Kaweesa Kaweesa Museveni ndoza yagala noga kiki kino abantu beyiwe kololo nga tebabayise kulwa Kaweesa Nyakairima yali wa maje the same issue buli muntu yenna Uganda Kampala yonna people felt Nyakairima why yakola ekintu kimu regardless of his negativity yakola ekyo yayingira Ministry of Internal Affairs nalongosa ekintu kya passport ngojifuna genda yo kati olabe akavuya kame tebakyafunira na passport ennaku zino tezicha obadde tezicha nabadde era ndowooza abasajja bagala kutubba bubbi obutabo tebuliyo era kati okujja ng'oli mulwadde wandiika ogenda wa America basookeddwa lituwandiikire naye ng'okyali awo jjukira oli muyi wandika ebbaluwa lwaki kati abantu okufuluma ebweru mu ggwanga wali kati kankubuli ekyo oyagala nakyo nkireeta njagala lumu okole topic agaliwo gali nti gavumenti yawo n'embasi eziri wano baziwoninga dde obutawa abantu visa lwaki nze esembere yange nagijja Nairobi tebagala abantu kutambula nti omutambula mubakuba nnyo sulu kiri wano iwamma gutulaba abayimbi bama visa omuyimbi nga agenda dde Bungereza n'atuuka ali Spice Dan nagaye kiki ekiriwo directive temuwa abantu passport temuwa abantu visa era Katonda akuyamba buyambi tobola bannamawulire buli afuna tadda tugenda kujja ffe passport bagenda kudda mu myaka ebiri gumu ng'omusajja avuddeko ayina atasokolabira emyaka gye njagala ekyo kikoleko omutwe njagala n'omutwe omulago njagala okole guguno kino kikulu nnyo kankuweko preamble President Museveni yagambye nasomesa tumwine ng'ali mu primary njagala olye kanakana tumwine yafudde wa myaka 68 Museveni yasemba okwogera atugamba wa 75 nali manyi 77 nti agenderedde ye nyina agamba 75 hajati 75 tolako 68 osigaza mmeka myaka 7 yasomesa tumwine primary nga myaka 7 aenda basomanga bato aenda kaye basomanga bato kakona ku mutwe nize mbewunye mitwe jambo okuli yoyo guy nize ndi ku satellite TV buli wagenda bwati president wa Uganda zenga akyusa ngenda ku Fox News niyo sura mbewunye yamusoza myaka 7 katsura kati mutula muti okuliza yo musajja nga ayogera mutya otula boti mu ntebe nti Museveni yazayo ye yamusomesezanga waka ngo gasomese mutowo oyo muyitiramu nekirasi yajogedde yagambye ali wa P6 gundi tumwine ngotolina baganda abakuyamako waka omwake waka gwe katangu sura ebyamako omwaka sura twatandise ku Twitter nti solve the equation the missing number twaga solve find the missing number Museveni yasomesa tumwine nga wa myaka emeka fine x zuno amba kutuukako wano wabadde omusajja gwemaliza ninnya ka boda kutuukako mu dakika 5 find x gye tuliko 7 ow'emyaka 75 yasomesa kati gwe musajja ne mwana bano bafala balowooza tuli bagwenyifu ekyokubiri tumwine yamala diguri mu 70 oba wemala diguri ye nagamba badokita bali wano bonna bantu badde mulago bali mu kujjanjaba oyo musajja bugere bitya oyo musajja aleka myaka 9 aisho nga tulina gundi Queen Elizabeth mu State House ya Uganda mwene Queen wa Bungereza tafa akaera takwata kago n'atambula bwatulina Queen wa Bungereza mu State House ya Uganda kaye tubalize n'authorities elwa anti umemeza mwe bagenda zigatta bubbi obuli awo nagwo omuntu mulamba njagala okola omuntu eje mitwe ngenda gwesura
nja kunnyonnyola umeme gyennyini gy'oleeta erimu kampuni nnya umeme waliwo kampuni generation ekola amasanyalaze nabeerawo transmission egatambuza nabeerawo distribution egagaba kati nabeerawo nesoloza ezo nnya kati labayo edda yali bagibayita batya UEB ye yali umeme edda nga ebyo nebikola kampuni egyo nga yekola amasanyalaze kati labayo bana abasajja abalaalo bajja ne bakola bati mwe muli gundi Patrick Bipapula oyo eyewura million 10 eza dola nga tategedde naye ekyo kitegedde Bipapula yavaayo yaga newora sente ezo nga sitegedde lwaki teyategeera baani zino embwa zitugalidde mukama million $10 nga tategedde oba mwana we yeewola yennyini yagenda mu banka tuli ku million $10 natuko nga sitage nagamba anywa njaga anywa wala gitonto bigere kiki otegedde mbagala kusala ku costs kati izitya Museveni alinze bamaze kubba umeme kakati babitatule balina kampuni nti amasanyalaze bamala okugakola be bagakola transmission ogajja ekiyire jinja ogateekako ogwo omuti the transmission kati buliriza awe wali obubbi butya nti kampuni eyo ya transmission wegula amasanyalaze katugambe megawatts 5 ogajja ekira ogatuusa ku muti wegaba gatuusa gali megawatts 4 Ugandan government erina okusasulira gali 10 megawatts agabulidde mu waya mugasasula ekyo kimu ekyokubiri bwe bagula amasanyalaze megawatts 5 bannayuganda ne batagakozesa naga agafiseewo Ugandan government mulina okugasasulira ate lwaki njija ekyokusatu waya ezo ze bagatambulizaako singa zibula gavumenti ya Uganda mwe musasula ababbye waya ezo sula kati kansoke ku ekyo njagala okukufuula mutwe sula osolo sirabangayo omuntu nze ndabye bwayisa ababbi agenda nabba waya bakuzina ezingiza gundi solido bagita solido basolo naye eri ejja amasanyalaze ejjinja sirabangayo muna Uganda asobola kulinnya n'agibba ugitwaliwa omusanyalaze agabaako abazibba baumeme kampuni yennyini ejja nezibba nemaana egamba twafiiriddwa biliyoni 10 muzitusasule bana Uganda babbye waya naye bobo yennyini bebebba ne bazeerya kubanga beinako oluganda anti kati abali mu kampuni eyo kampuni esinga okubba ye ya transmission naye bonna abalimu boogera olulimi lumu solo otegedde kampuni ziri nnya waliwo generation egakola ne wabeerawo egatambuza okuva ejjinja paka ku mutiigu kati gye bayita transmission wewali obubbi kati waliwo n'endala gye bayita era yeeyagala gagaba mu byalo ewatali kati omanyi obubbi obulyawo eyo yegagaba bagita electrification kati si kati bagiwa dda sente nja kunyonya sente zibagiwa neetatambuzaako n'ekyo sure naye ate obulanga ebuteekayo ku radio obulanga okukola accountability bulango ngenda kunnyonnyola kati bamaze okulya bakkuse balaba one omusajja agenda ssaawa yonna bakoze kati bwe bakkuta nga batandika baneetulongoose kati abaana baabwe bonna bamaze okufuuka ba biliyoniya kyova olaba SULA abaganda naddala abantu b'omu Central Eastern Northern mugenda kufa bwavu lwa nsonga bino ebitongole bano bafuuse bagagga kati bagenda bizzaawo kakati kitegeeza naye ng'ovuganya n'omusajja biliyoniya yagenda okujja agula shares gw'omukolere nga bo basiiba California babigatta tebabigatta ku lwa bulungi bwammwe bagenda bigatta kubanga bamaze okulya ne bakkuta SULA otegeera kye ŋŋamba kati we bamala okulya ne bakkuta gwe jangu babigatte tugenda kukola ng'omutwe nkulaga UEB n'ebitongole engeri gye bibba nga nageze ku minisitule ya gendo giraba bagita black hole ministry nga tumaliriza tumalirize era nti waliwo ebintu byesitegeera ku Mande baakuba ebipapula aba police traffic ne bagamba bakuŋŋaanyiza obukadde 2 mu nnaku 2 obukadde 2 nze ndabanga entono kubanga buli motoka baalinga bagirinako ekipapula ate abalala ne bava ne bagamba nti motoka osanga kaye avuga Nuwa nga kituufu motoka kika kya Nuwa naye nga ate namba plate eriko ya SULA bwe bateekamu wali eri namba plate ereeta mannya ga kaye naye nga ate bode gye bataddeko eyo emmotoka ate yakika kirala kati obuvuyo obuli awo ekiriwo Ugandan government bakyagiwola ssente
bagambye poliisi yenoonyeze ssente ezinajimirizawo naye ate balipotinga ntono anti nabayo nabo balina reportinga milioni 2 zokka mu nnaku anti nabo balina okubbira ate gwabba bagaye Martin yakulembera poliisi eyo kali agikulembera deputy IGP musome bino ebintu aba deputy yakulembera operation gwe bajja budget oli omusajja wa mikolo ayombere yamala ne baleetayo omulala gwe kyekifo kiraba baleetawo waabwe obakubawo awo wali sente sabbiti anti yali mulokole nnyo yali mulokole ng'obulokole bwamujjula yali mulokole nnyo anti oba beebuulira enjiri awo kati n'akola atya yava mu military nga mulokole nnyo bagenda okulanga mulokole nnyo ne baleetawo obulala bwegenda olabe aliwo ekyo basolo kiwa omuganda tekisoboka n'oba okotetebasobola kiteeka mu muganda era gwe baali baleeseeko oli okuva e Mogadishu gwe baleeta kuba yali abakoledde ng'amanyi engeri bano bwe bajja nga bakima bilioni 10 zibawe ne bamuteekawo kati oyo eka waavaawo ne bazzaawo abantu baabwe deputy yavuga poliisi kati wulira bo nabo baba bamanyi nti ebipapula bagenda obbakuba ebisinga tebiriiyo kati nabo operation mwe bafunira we bakulekitinga milioni 5 balipotinga 2 ebisatu bigenze mu bakulu kubanga omusajja agambye namba plate y'emmotoka yange eneraga nti yanuwa nze gye nnyina yino naye ne bamugamba sooka osasule muneesootingire anti bagamba sooka era abasinga beeyiye ku poliisi nate naye nga bamaze sasula ojja ku poliisi omala sasula tezijja banaazinziriza awa nga zivaawa twazisasudde mu URA kati olaba Uganda Airline be yaleka bonna bagenda okomplaini nga bagamuwandiike due application then tujja baddamu abala omulala bamuwayo ssente yasasula milioni 1.8 bamudiza oba 3 mu myezi 5 ngero okyali ku ebyo sura katusiibule tugenda kuddamu kati ekiriwo ku poliisi mu kitegeere World Bank tekyatuwola ssente gavumenti ya Uganda teyina ssente ngobi permanent secretary of finance yavayo n'agamba ne gavumenti eyina ssente kati balina zinoonya mu mmwe kyova olaba kati ekongo tweyongedde emyezi 5 tusime eggolo litutunde ate tusoluvaayo tweyongeddeyo 5 naye tubadde naffe newaffe wana eno eggolo ng'okoloddewo olaba bakalamojja bali abali mu kufa olowooza lwaki amawulire baagagana okuddamu balina kufa paka nga bavudde mweri ettaka eriri mu golodi nga bagende kapera byongo wane kapere nawuno muveewo mugende kapera byongo kati gwe abakalamojja nandutu yakera n'agamba twatutteyo emmere yenkana bweti minisita onek era onek n'abanagawo yo minisita alimba tetunafuna nusu owa wenyini yababba bali abakalamojja balina kukola bati ne batondoka buli atondoka era naggwawo nga bavaawo nga ffe tuleeta bigule natusima gyegolodi n'emirambo giba gimuyambyeko okukula nnyo ate emirambo gino egigenda ogwayo gy'abakalamojja gifuula ettaka okuba fatayiro nga tebisigumu nnyo bweginaagwawo tuleete nandutu era kyokula Bob Wine we yasimbula emmotoka ano ng'atutteyo emmere emmotoka baagikyusa emirundi nga 6 mu kkubo ye teyalina ttuuka kakati Bob Wine we yatwalayo emmere yasevingayo emirambo nga 10 kakati ate ekyo kyabanyiiza nnyo baagala baffe ate ono abataasa baagala baffe ate mufiira wali munaku nga omulambo ogwo gugonzaako ku ttaka bajje basime eggoloti rubbish country railo dinga singo nyonyoka ebiri wano solo n'omuto gujja kuluma abasajja banoonya ssente buli wamu baganyo bawula ssente government china ssente techina sasula misala ne bano basana teacher bebaga ko milioni 5 kendo babuzi tebazifunye chengu tezazze ngugambe tebaina ssente mbusa teacher batani ko kwewula bali ebyennyanja buli ndete ekyennyanja milioni 5 zijja ate ebyennyanja bebalire ebyennyanja baba kuteeka gweleta ssente za bali nga bewanya kuba teacher ba art bali ice cream bewola era nga babawola bali okay bagenzo tuka ngomusala go bafuna gwegule mitwala agabiri itasobola kusasula ta nyumba
Museveni emyaka gyafugidde Uganda tugenda giwandika mu byafaayo ng'emyaka egyali egya OPEC egyali egy'obusiru omanyi waliwo emyaka baliwo bagamba nti waliwo emyaka ekimanyi egyabuliraawo mu bba tujja giyita wasted years egya Museveni mbasibudde mweraba BOCAT TV Nera